Hassan Waswa abadde wa kutandika okusambira timu ya KCC omwaka guno wabula okumwe ebbaluwa emuta kuva gy'abadde asambira ky'ekintu ekyamusibye. Ekyobutasamba mu liigi kyakukosa timu y'eggwanga olw'engeri omutindo gwa Wasa gy'ogenda okukka songa Queens mwetaaga mu mipiira egisigadde mu kusunsulamu mu kikopo ky'ensi yonna. Munnamateeka okuva mu America ayitibwa Chuck Blazer yagenda okulamula omusango guno kyanaasalawo tekijja okuba ekyenkomeredde ku Hassan Waswa. Oba anaddayo oba anaaweebwa ebibonerezo ebirala oba anaateebwa neyejeerezebwa. Mu kiseera kimu omutendesi wa timu y'eggwanga the Cranes Bob Williamson ategeezezza ng'enteeka y'ekibiina ekifuga omupiira mu nsi yonna ku mawanga galina okusunsulwamu bwetali nnungi eri amawanga gano nga ne Uganda mweri. Kino kiri bwe kityo anti Uganda ne bwewangula emipiira muri Liberia, Angola ne Senegal ate erina okuyingira akasengejja akalala mpaka z'okusunsulamu. Wabula ekyobutaba na mipiira mirala gy'okwegezaamu agamba nti tekijja kumulemesa kugenda mu maaso n'entegeka ze. Awakanyizza ekyamawanga omuli Rwanda ne Kenya okumusaba abeegatteko mu kutendeka ttiimu zaabwe n'agamba nti balina kuyita mu makubo matuufu kuba akyalina kontrakita ne Uganda. Ebyo nga bikyali awo badifiri abaasubwa okugezesebwa nga 25 omwezi oguyise omuli Fred Mufuta, Brian Nsubuga, Viola Kamulegeya n'abalala abasukka mu 3 bakuddamu nga 23 omwezi guno ogezesebwa. Ate eri abo abaagwa ebigezo abawedde 23 bakubiddamu nga 9 omwezi ogujja enamboole. Ate nga Kanaakulya Kalifan, Ali Kalyango ne Bugembe balondeddwa ekibiina ekifuga omupiira mu Africa okulamula omupiira gwa APR ne Vita O paka za Champion League kwokutandwa wiiki eno. James Wanja, KBS TV, Kampala.